Nakola akatambi ne mbagamba nti ensimbi enkalu kirabika zigenda kuvangawo, tutandika okukozesanga ensimbi ezitalabibwako z'oyinza okuyita ensimbi ez'oku mitimbagano oba eza internet. Ekintu kino kigenda kitambuzibwa mpola mpola era nga kirabika kiinako we kituuse. Amawanga gano agasinga agatandise ddala okukozesa enkola eno ey'ensimbi ez'omutimbagano z'oyinza okuyita ez'oku internet oba e-money. Amawanga gano gasookera ddala kuggalawo enkola ekozesebwa mu nkola ezimu ez'okufuna ensimbi. Go amawanga gano gaawa ensonga abantu ne gabagamba nti enkola zino ezimu ezikozesebwa mu kufuna ensimbi ku mitimbagano kati nga enkola ya Bitcoin n'endala, nti enkola zino ezisinga za bafere. Naye ekyewuunyisa kiri nti amawanga gano go nga go ne gavumenti zaago tezivangayo kusomesa bantu mu ngeri ki ekikolwa kino ekitambuzibwa kikirabikibwa okuba nti kyabafere. Gaakola dda okunoonyereza okw'enjawulo nti zandibajjako omulimu omunene gwe bayina ogw'okuŋŋaanyanga ensimbi mu bantu. Wano ku lukalu lwaffe olwa Africa, eggwanga lya Nigeria lyegasse ku mawanga nga okuli Bahamas ne baggulawo enkola eno ey'okutambuzanga ensimbi ku mutimbagano. Era ng'essaawa yonna twerinde amawanga agasigadde okuli eggwanga lya China n'erya India. Amawanga gano essaawa yonna ojja kulaba nga nago gatandika okukozesa enkola y'emu. Enkola eno nga yakajja, amawanga gano gaasooka ne galowooza nti yakusaaga, nti era bagenda giteekako effujjo oba bagenda giteekako ekibode paka bwe banaagifufuggaza bagigobe. Naye bagenda okwetegereza nga ekintu kye bagezaako okulwanyisa kiri kyamaanyi n'okusinga bwe baali basuubira. Enkola eno ejjako amagavumenti agasinga amaanyi ogw'okuba nga gakontrolinga ensimbi okusingira ddala ebitongole ebyewaayo okusaasaanya n'okuŋŋaanya ensimbi, kuba bino birina akasente akatini ke bitukuŋŋaanyaako ne biba nga akasente kano kaweerezebwa mu gavumenti ne baba nga batambuza emirimu gyabwe. So kitegeeza nti enkola eno singa abantu batandika ogyettanira, gye bujja maaso awo gavumenti ezisinga zandigwa olw'ensonga abantu singa bagyettanira nnyo ne batandika okubanga we batyo batambuza ensimbi zaabwe n'okuzifuna, zandibanga tezirina busobozi bunaakuŋŋaanya misolo na kutambuza bitongole byazo. Mujjukire ekyasa kino kye tulimu ekya 21 waliwo akagambo ke baazuula ke bayita IoT. IoT mu lufuutifuuti kitegeeza the internet of things, oba okubanga ebintu byonna biyungibwa ku mutimbagano oba internet. Tubanga buli kintu kyonna ky'olowoozaako kibe nga kiyungiddwa ku mukutu guno. Ndowooza bintu bitono nnyo ebikyasigadde okuyungibwa ku IoT eno oba internet eno eya buli kintu kyonna. Ndowooza muno mwe muli ensimbi ze tukozesa era naffe ffennyini abantu gye kinaggweera byonna byonna nga bimaze okuyungibwa wamu. Enkola eno ey'okuyunga ebyuma bikalimagezi yatandikanga ekintu ekyokusaaga kuba yakozesebwanga mu ggwanga erya Dam America, bitongole ebyabakuumaddembe. Wabula ekintu kino baakiraba nga kisobola okuyamba ensi yonna era nga kigenze kikyukakyuka mu ngeri emu oba endala. Ndowooza mulaba muwulira nnyo nga boogera ku kigambo artificial intelligence. Ekintu kino kyogerebwanga ekyokusaaga naye tusuubira nti kigenda kubanga kikozesebwa mu byuma bikalimagezi byokka, kuba omuntu nze naawe bwe tunaaba tutuusa akaseera nga tuyungiddwa ku byuma bino bikalimagezi, ekintu kino bwe kijja okuvaayo mu bulambulukufu era nga buli omu ajja kuba nga akiraba bulungi. Ffe nga ffe abantu tuyinza okuba nga tukiraba naye nga tetukyegendereza. Gweoyinza okwebuuza kinaaba kitya mu kaseera ako. Nakugamba nti nze naawe tuyinza okubaawo oba obutabaawo mu kaseera ako ng'ekintu kino kikoleddwa, naye nga enteekateeka zonna bwe weegendereza engeri ebintu gye bikolebwamu bitambuzibwa bigenda ku mukono ogwo oba ku luyi olwo, era nga abantu bonna abalibeerawo mu kaseera ako ng'abajjulizi b'ekintu kino
be bajja okubanga balaba accountability oba enteekateeka ey'ebintu bino gye byatandikamu paka ku mutendero ogwo. Kyova olaba nze nsigala mbakubiriza jjo na luli nti mufube okulaba nga musomesa mutwala mu matendekero abaana bammwe nammwe mwennyini okweyigiriza enkola ez'ebyuma bikalimagezi bino gye bitambulamu, kuba ojja kulaba nga emitendera oba ebintu ebijja mu maaso awo oyinza okwekanga nga tokyabitegeera bulungi bigenda mu maaso, naye singa oba oli mu kintu kino ng'olredde wakiyiga ng'okimanyi tikijja kuba kipya nnyo gy'oli mu maaso go. Ekintu ekitagambibwa abantu lwaki amagavumenti agasinga galwanyisa enkola zino z'oyinza okuyita eza cryptocurrency kiri nti enkola zino ky'oba omanya zijja kubajja mu kintu kye bakuŋŋaanyamu emisolo ku bantu ffe nze naawe. Kuba kiri bwe kiti, katugeze singa osasula ensimbi ku mutimbagano ng'olina ky'oyagala okwegulira. Ensimbi zino bwe zitambula mu ngeri emu oba endala, banka enkulu ey'ensi eyo gy'oba otambulizzaamu ensimbi ezo eyina akasente akatinitini keekuggyako okusobola okutambuza ensimbi zino paka gye ziyina awatuufu okulaga. So yabeera ng'omuntu ow'okusatu abeera mu kintu kino nga kitambuzibwa. So ng'ate bwe bwetegereza ku luuyi olulala enkola zino eziri mu kutambuzibwa kati nga mu mawanga g'enkugambye nti eggwanga lya Nigeria nti lyagguddewo ensimbi zino era ne ligamba abantu nti zitambuzibwa mu nkola ya blockchain. Omanyi bino ebintu tebasobola kusooka bisomesa abantu olw'ensonga bajja kuzuukusa obwongo olabe nga ensimbi zo batwala za bwereere. Kuba kiri bwe kiti, enkola eno eya blockchain teri nti ekola ku nsimbi zokka, wabula eyina okukola ku bintu byonna. Nga bwe nkugambye nti intaneti egenda eri mu buli kintu kyonna ekiseera kino yava ku ky'okubanga ekozesebwa bannamagye mu ggwanga erya America yenkugambye nebanga eyina kugenda ku buli kintu. Nyongera okulabula nga nkugamba nti tevaayo omuntu yenna n'akulimbiikiriza nga akugamba nti ayina ensimbi z'atunda eza crypto ng'azikutte mu ngalo. Kino kikuume nga kikyo mu mutwe gwe era tambula nakyo nti ensimbi zino zitambuzibwa ku mutimbagano kwokka era tezisobola kulabibwako, wabula ebyuma bikalimagezi okuli kompyuta n'amasimu gaffe bye byokka ebisobola okulaba ensimbi zino n'okumanya nti omuntu aziyina bakozesa kye bayita wallet. Ekigambo kino wallet kikozesebwa olw'ensonga nti wallet gye tumanye entuufu ze zino ze tubeera nazo mu nsawo kyovula abaakikozesa olw'ensonga kyanguyirwa omuntu okutegeera. Singa bakozesa olulimi olwa tekinologiya kyandibadde kizibuwalamukko katono. Waliwo ekintu amagavumenti gano gayinza okuba nga gye gayinako idea entonotono. Buli bw'olwanyisa ekintu ekirabibwanga ekitalina maanyi oba ekitakuddisa kiringa bw'onaalwanyisa omuntu ng'olaga mu mbeera nti omusinga amaanyi, omuwa obumanyifu oba omuwa kye bayita sympathy mu luzungu kubanga abantu oba bamukwatirwa ekisa mu ngeri emu oba endala n'afuna ettutumu era nga kino kiri ku record mu nsi yonna. So amagavumenti gano gye geeyongera okulwanyisa abantu bano abatambuza enkola zino, ekisooka babakubira obulango era babawa n'ettutumu mu bantu kuba mu bwongo bw'abantu baba beebuuza ensonga lwaki enkola zino zirwanyisibwa amagavumenti gano ziveewo. Ky'oba omanya ekibalwanyisa si kyamaanyi nnyo nga bo bwe boogera nti abantu bano balina emize emikyamu gye bakola, wadde ng'abantu abamu babeerimbiikiramu ne bakola ebintu ebitali bituufu. Ekintu kiri bwe kiti era nja kuba nga nkiddamu enfunda eziwera nti abantu bano balinga abava mu katego k'abantu bano ke baateekawo kubanga bakuŋŋaanyanga ensimbi mu bantu. Kuba enkola ey'amagavumenti eri bweti kiringa gwe nange bwe tunaggulawo effaamu gy'oyinza okuyita ffaamu y'ente ne tuteekamu ente zaffe naye nga tuzitadde mu kisibo ne ziba nga zisobola okuliikiriza omuddo mu ffaamu eyo. Ente ezo ky'oba ozisuubiramu gaba mata era ky'ova olaba singa emu ku zo eva mu paddock eno n'eba ng'efuluma egenda ebweru oyangubwa mangu ogikwata olw'ensonga eba evudde mu katego ko
ne kino ekintu bw'okirowoozaako ennyo bwe kiti bwe kiri baba nga abantu bano bavudde mu katego kano bo ne batandika okukola enkola eyaabwe kuba ensimbi zino eza crypto we zitambuzibwa ku mitimbagano kiri nti abantu bano amagavumenti tegabajjaako misolo. So mu njogera ennyangu kiba nti abantu bano baba gavumenti zino bazijja mu kintu nga tezikyalina ngeri gye zibajjako misolo oba kulaba biki bye bakola, ate nga n'ekirala ziba tezikyalina buyinza gye bali kuba bajja kuba nga bakola ebintu byabwe nga teri abakuba ku mukono. Kyova olaba amagavumenti agasinga gafubye nnyo ne galuma n'ogw'engulu gasobole okulwanyisa enkola zino oza kirabiddwako mu magavumenti ag'enjawulo okuli mu ggwanga lya Russia, eggwanga lya China lyo lyabafufuggaza ne libafulumiza ddala, n'eggwanga lya India era nga recently eggwanga lya Nigeria nalyo lyabalwanyisa. Omanyi ebiseera ebiyise emyaka egitabalika gye siyinza na kwogera, abantu buli muntu yabeeranga n'eddembe lye okukola nga kyayagala, naye kyabeeranga kyabulabe nnyo omuntu okubeeranga yekka. So mu kino wajjawo amawanga ze tuyinza okuyita tribes. Tribes mu kino kyentegeeza tekitegeeza tribes zino nga nti nze ngwa mu kiti kino, naye kyali nti mwayinanga okwekuŋŋaanyanga abantu nga muyina kye mufaanaganya, so ne mukola ekibinja ky'abantu abalina bye mufaanaganya oba mu buwangwa oba mu nneeyisa, era nga zino bwe zaavaawo wajjawo zoyinza okuyita kingdoms. Kingdoms zino bwe zaavaawo era ndowooza mulaba ezisinga ne mu nsangi zino wadde zikyaliwo, ezimu zigenda ziringa ezisangukawo. Kingdoms zino bwe zaavaawo wajjawo amadiini, era amadiini agasinga ndowooza we mulaba we gaavaawo oba agasinga bwe gagenda gaseebengerera wajjawo amagavumenti, era amagavumenti agasinga gagenda gafuggaza amadiini gano ne gatuusa ku extent ey'okubanga gasinga gavaawo kuba nago era gaali mangi nga bw'olaba zoyinza okuyita tribes oba kingdoms. Era nga mu kino ensangi zino tekinologiya kati yazze ne science, era ng'ono ye ate asuubiza abantu ekintu ekyenjawulo. Kyova olaba nga amagavumenti gano galina okuluma ogw'engulu galwanyise ebintu bino ebimu gasobole okuba nga gasigaza obuyinza buno. Nzijukira nga nakola akatambi era n'ennyongera okubannyonnyola ku nkola eno ya blockchain engeri gy'ekolamu, naye nnyinza okwongerezaako ne nkugamba nti enkola eno ya blockchain ebeera bweti tisinga nze naawe tuba mu sisitimu nga tutambuza ensimbi zino ez'okumutimbagano, wabeerawo ekyenjawulo kibeera nti transaction zino ze tuba tukoze nga tutambuza ensimbi zaffe, ekisooka bwe nyiga epeesa n'enzikiriza transaction eno ekolebwe eba teddizibwayo mabega, ate nze naawe abali mu system eno baba abakola transaction eno feffekka ffe tuba tumanyi ku nkola eno. Singa wabeerawo omuntu ow'okusatu abeera ayagala okuyingira mu kintu kino abeereko byakyusa oba koodi zakyusa, kuba kyenkugamba ensimbi zino engeri gye kiri nti zitambuzibwa ku mitimbagano ziba koodi, kuba coordinates zino kompyuta oba ebyuma bikalimagezi n'amasimu lwe lulimi lwokka lwe bitegeera. So singa muyingiramu omuntu omulala ow'okusatu n'agezaako okwagala okukyusa coordinates zino abeeko byayingizaamu, oluusi kiba kizibu. Kyova olaba abamu baba bakafulu nnyo okubanga basobola okuyingira mu kintu kino. Owulira amagavumenti oba amawanga ag'enjawulo nga gagamba nti nago gakoze ensimbi ez'oku mitimbagano nga gakozesa enkola eno ya blockchain, be baba balinako obuyinza obw'emabega bw'ekintu kino, kuba kyenkunyonyodde kibeera bwe kiti transaction zino katugeze nga ze mukozesa eya mobile money, tekiri nti mugikozesa nga muli babiri nze naawe aba akusindikidde oba ensimbi. Wabeerawo omuntu emabega w'ekintu kino ow'okusatu, nga singa osindika ensimbi zo mu banka gwe mwennyini okuggyako nga bakusindikidde receipt ku ssimu yo n'olaba ensimbi z'osigazza, oba ensimbi zino tokyaziinako buyinza. Ndowooza emabegakaawo mujjukira amabanka we gaatiisatiisa abantu nti ensimbi zo singa zisigalayo nga ziweze akaseera akagere nti baddembo zikwata ne bazitwala. Naye mu nkola eno abaami bano tebaba na buyinza ku nsimbi zo olw'ensonga baba tebalina ngeri gye bayingiramu waleti yange, kuba nze mbeera nateekamu password nga nze nzekka nze ngimanyi, era omuntu okuggyako nga kafulu nnyo yasobola okuyingira sisitimu yange n'anzijjako ensimbi zino.
simanyi oba ntegeerekeka naye nga mubeere bulungi bantu bange tujja kuddamu omulundi omulala.